zaako wena muna Uganda. Nze kwogera ku bukulembeze bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Lunaku lwa leero omukulembeze waffe Oweekitiibwa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obukulembeze bw'ekibiina batulaze ekitebe gali kwoleka embalala nga ttaka lyaffe kiguddwawo. Tewanayita mwezi batulaga kye baggulawo mu bitundu bya Eastern Region. Waliwo ekitebe kyaffe ekya National Unity Platform. Tulina essomero ya NUP School of Leadership. Ng'ate eryo ettaka kweriri omukulembeze teyatusaba yadde na 10 His Excellency Kyagulanyi n'agamba ndibawadde. Ffe abamanyi Oweekitiibwa Kyagulanyi ababadde bamugoberera obulamu bwe bwonna, kino tekyewuunyisa kuba musajja ali developmental. Otunuulira obulamu bwe ebintu byakola mu myaka egy'obuvubuka ne kati byali mu kukola okulaga bannansi ti obukulembeze si kwegaggawaza, accountability ku ssente y'abannansi. Bwebanga NUP ku myaka 4 eyina ebyo ebikoleddwa nga buli region eyina emmotoka etambuza abantu, baweerera abaana b'abasibe, bakola buli kimu okulaba nga kikulaga kigwe mu Uganda. Nti ebibiina bibaddewo FDC ne we bali bapangisa, DP mwabiraba, NRM. Waliwo ensigo y'obukulembeze eri mu Oweekitiibwa Kyagulanyi. Waliwo ensigo y'okubeera nti abalaga kyenzimba si kyange tekigenda kukoma ku nze. Tya nsobola ovaawo n'abala ne bajja. Era Oweekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu bino byali mu kukola bikulaga nti bw'afuna obukulembeze bw'eggwanga abajja kukulembera eggwanga akolera abantu ebintu ebinaabayamba mu bulamu bwabwe bwonna. Ndabye ekitebe ekizimbiddwa embalala mu Western Region. Tebasonda ssente, mu Eastern tebasonda nti bamulete ssente, wabula ne babateerawo ekintu ng'ekyo. Gwe Munnayuganda akyalwanyisa National Unity Platform, akyalwanyisa Oweekitiibwa Kyagulanyi, kino kikuwa kyakuyiga ki? Nammwe bannabyabufuzi ababaddewo, kiki kye muyiga mu kino? Kubanga myaka 4 bw'aba akoze bino nga NUP eyina ekitebe gali kwoleka ekituuza abantu 2,000. Ekitebe gali kwoleka National Unity Platform eweerera abaana b'abasibe abasukka mu 5. Oweekitiibwa Kyagulanyi essomero NUP School of Leadership lyazimbibwa weeriri. Bingi ebikolebwa era byakoze Oweekitiibwa Kyagulanyi mu bukulembeze bwe. Ate nga right now omutunulya levo kwaddukira ya kizungirizi mu bwongo, mu kutegeera engeri gyakwatamu ensonga, zero tolerance to corruption. Nebaza abantu bakola nabo Oweekitiibwa David Lewis Rubongoya, Secretary General for Mulungi, Oweekitiibwa Joro Ssenyonyi, Chairman Nyanzi, ba Deputy President bonna, nti NUP eyina kyovola babola abaana abatabavudde ku university abavubuka nga begatta ku NUP bayina ensonga. Kati awo nno gwe kikulaga ki? Tokyukakyuka Oweekitiibwa Kyagulanyi ly'essuubi lya bannaye. Kulamusizzaako wena muna Uganda. Nze kwogera ku bukulembeze bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Lunaku lwa leero omukulembeze waffe Oweekitiibwa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obukulembeze bw'ekibiina batulaze ekitebe gali kwoleka embalala nga ttaka lyaffe kiguddwawo. Tewanayita mwezi batulaga kye baggulawo mu bitundu bya Eastern Region. Waliwo ekitebe kyaffe ekya National Unity Platform. Tulina essomero ya NUP School of Leadership. Ng'ate eryo ettaka kweriri omukulembeze teyatusaba yadde na 10 His Excellency Kyagulanyi n'agamba ndibawadde.
fa abamanye w'ekitiibwa Kyagulanyi abamubadde bamugoberera obulamu bwe bwonna kino tekyewuunyisa kuba musajja ali developmental otunuulira obulamu bwe ebintu byakola mu myaka egy'obuvubuka ne kati byali mu kukola okulaga bannansi ky'obukulembeze si kwegaggawaza accountability ku ssente y'abannansi bwebanga Nuupu ku myaka 4 eyina ebyo ebikoleddwa nga buli region eyina emmotoka etambuza abantu baweerera abaana b'abasibe bakola buli kimu okulaba nga kikulaga kigwe mu Uganda nti ebibiina bibaddewo FDC ne we bali bapangisa DP mwabiraba NRM waliwo ensigo y'obukulembeze eri mu w'ekitiibwa Kyagulanyi waliwo ensigo y'okubeera nti abalaga kyenzimba si kyange tekigenda kukoma ku nze tya nsobola ovaawo n'abala ne bajja era w'ekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu bino byali mu kukola bikulaga nti waafuna obukulembeze bw'eggwanga abajja kukulembera eggwanga akolera abantu ebintu ebinaabayamba mu bulamu bwabwe bwonna. Ndabye ekitebe ekizimbiddwa Embalala mu Western Region tebaasonda ssente, mu Eastern tebaasonda nti bamulete ssente wabula ne babateerawo ekintu ng'ekyo. Gwe Munnayuganda akyalwanyisa National Unity Platform akyalwanyisa ekitiibwa Kyagulanyi kino kikuwa kyakuyiga ki? Namwe bannabyabufuzi ababaddewo kiki kye muyiga mu kino? Kubanga myaka 4 bw'aba akoze bino nga Nuupu eyina ekitebe gali kwoleka ekituuza abantu 2,000 ekitebe gali kwoleka National Unity Platform eweerera abaana b'abasibe abasukka mu 5. Owekitiibwa Kyagulanyi essomero NUP School of Leadership lyazimbibwa weeriri. Bingi ebikolebwa era byakoze ekitiibwa Kyagulanyi mu bukulembeze bwe. Ate nga right now omutunulya level kwaddukira ya kizungirizi mu bwongo mu kutegeera engeri gyakwatamu ensonga, zero tolerance to corruption. Nebaza abantu bakola nabo ekitiibwa David Lewis Rubongoya, Secretary General for Mulungi, ekitiibwa Joro Ssenyonyi, Chairman Nyanzi, ba Deputy President bonna nti NUP eina kyovola babola abaana abatabavudde ku university abavubuka nga begatta ku Nuupu balina ensonga. Kati awo nno gwe kikulaga ki? Tokyukakyuka ekitiibwa Kyagulanyi lyessuubi lya bannaye. Kulamusizzaako wenna Munnayuganda. Nze kwogera ku bukulembeze bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Lunaku lwaleero omukulembeze waffe Oweekitiibwa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obukulembeze bw'ekibiina batulaze ekitebe